Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Bulungi atulaba enkya ya leero wasuze otya eyo? Ate twebaza Mukama asobodde kubanga akukuuma okuyita mu kiro kyonna ate n'akuleeta enkya ya leero okuyiga ebigambo ebirungi ebiva ku nsulo ey'obulamu. Pulogulaamu yaffe ensulo ey'enkya eba etuuse nga bulijjo ssaawa 11:30 okutuusiza ddala ssaawa 12 nga tuyigira ate era ku bigere bya Kristo. Muganda wange nawe mwanyiraze atwegasseeko enkya eya leero. Bwebaza Mukama nti ate ggwe akusobozesezza ate naawe ne nkwebaza okubanga osazeewo mu TV zonna nobanga ate okeera ku eno 3ABN. Nebaza Mukama nange andeese enkya eya leero ogabanako naawe. Maaso go nze Muyinza Edison Kizza nga ndi musinza w'ekkanisa eno ey'Ekabulengwa Sabbath School wansi wa Kampala Central Church. Mukama atuwadde omukisa okubanga tuweereza mu maaso ge ate era ngenda kubanga ngabanako naawe wiiki eno yonna tugenda tambula ffenna nga tuyiga eby'okuyiga ebiva ku ntebe ey'ekisa Mukama byateeseteese tuyige. Gwe nno abadde naffe wiiki ewedde tuliisa ebyokuyiga eby'omugaso ebikwata ku kutya naye tufundikidde nga tufunye eddagala ly'okutya. Kakati nno ggwe nga tonnafuna ddagala lya kutya nkusaba oddeyo ku mukutu gwaffe ogwa Avento Productions oddemu oyige puroguramu ezo eza wiiki ewedde etuyize oyige ate era ofune eddagala ery'okutya. Ensibuko y'okutya twagitegeera ate ne tufuna n'eddagala awamu n'ekikolo. Weewaawo wiiki eno tuzze n'obubaka ate era obw'enjawulo. Mukama alina by'ateeseteese tuyige era nkusaba otambule nange obeere ng'oyiga nange okumala wiiki nnamba yonna. Tunamulirako wiiki era nga tuyize Mukama ng'alina bingi by'atuyigiriza. Weewaawo ate tunabagenda mu maaso n'obubaka bwaffe ngenda kusaba oneegatteko mu kutendereza nga tutendereza okuyita mu luyimba ate tunava mu kutendereza kuno tugende mu maaso nate n'ekyokuyiga kyaffe. Akayimba kaffe kali namba 182. Musia walunule eriyechibuga Mukama cheyaziba eyoterichiro Katonda aliawo ajawo lisiga teri na kuna kufa kuba teri chiro eminyango jalulu muchibuga echo engudo zonna zabu eyo teri chiro Katonda aliawo ajawo lisiga teri na kuna kufa kuba teri chiro zijite zigalwenga muchibuga echo teri kubala myaka eyo teri chiro Katonda aliawo
bisiga teri nakuna kufa kuba teri chiro. Njuba teyetagiwa mukibuga ekyo, Yesu musana gwakyo eyo teri kiro. Katonda ali awo ajjawo bisiga teri nakuna kufa kuba teri kiro. Weewaawo nate muganda wange nawe mwanyinaze nkukulisaayo webale kutendereza. Kansubire nti obubaka obwadde mu luyimba olwo bukoze bulungi. Yes, tewali bamaziga, tewali bakukaaba mu nsi y'abanunule. Kayimba kabadde kalungi nnyo. Waliyo ensi ennungi, waliwo ensi ennungi. Ensi eyo ey'abanunule tewali kiro, tewali kukaaba, tewali maziga. Kyokuyiga ekyolunaku olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti Mona Lisa munyiivu. Mona Lisa munyiivu. Yewaawo nga tunabagenda mu maaso era kusaba neegatteko ate twewombeke tuyite omwoyo wa Mukama, tusabe Mukama ate omwoyo watulungamye nga tugenda mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe ekimu kyeyaleero. Mukama Katonda waffe omulungi ajjudde essa n'okusaasira, weewaawo tuli babiri naye okkiriza ate tuddemu twogere ku linnya lyo. Tulungamye n'olwaleero Mukama, otuyigirize, otuteeketeeke, otuzze bujja okuyita mu kyokuyiga ky'oleese olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, amiina. Weewaawo Mona Lisa munyiivu. Olunyiri lwaffe olw'okujjukira tugenda tujja mu kitabo kya Danyeri essula 3 ate olunyiriri olw'19. Bayibuli eyogera ng'egamba nti awo Nebukadduneeza n'alyoka yejjuumulira ddala, n'engeri y'amaaso ge n'ewanyisibwa eri Sedraki, Mesaki ne Abedunego. N'ayogera n'alagira ekikomi kyake emirundi 7 okukira we kyali kyase. Nebukadduneeza was full of fury. Oluzungu wagamba ti Nebukadduneeza ne yeejjuumulira ddala. Weewaawo ebigambo ebyo katweyongere okulaba kiki Mukama kyateserese tuyige enkya ya leero. Jjukira omutwe gwaffe gugambye nti Mona Lisa munyiivu. Weewaawo mu bifaananyi byonna eby'omulembe gw'okuzzaawo eddiini mu Itale, ekimu ku bisinga okumanyika La Gioconda, ekifaananyi kye bayita ekya Mona Lisa. Yes, Leonardo da Vinci ye yasiiga ekifaananyi kino mu mwaka ogwa 1503 era nga kyatimbibwa mu Louvre Museum esangibwa mu Paris, ekibuga ekikulu ekya France. Weewaawo ekintu ekyenjawulo ku kifaananyi kino ke kamwenyumwenyu akaategerekeka aka Mona Lisa, akawa obwenyi bwe, entunula eyeewuunyisa era esaanira okutaputibwa mu ngeri ez'amagezi, nga mu butuufu tewali yali asobodde mu nkumi n'enkumi z'ebifaananyi ebisiigiddwa okuva mu kifaananyi ekyo okukikoppa. Weewaawo omusajja ono ayitibwa Leonardo da Vinci. Batugambye nti yasiiga ekibumbe oba ekifaananyi ekirungi kye tuyita ekya La Gioconda oba ekifaananyi ekya Mona Lisa nga kiriko akamwenyumwenyu ak'enjawulo akakiwa ate entunula eyeewuunyisa. Nti abantu bagezezzaako okuba nga basiiga ebifaananyi mu nkumi n'enkumi naye byonna ebisiigiddwa tewali kifaananyi kino ekya Mona Lisa. Muganda naye mwanyinaze, kifaananyi kino kyasiigibwa
mu kaweefube ow'okuzzaawo eddiini mu ggwanga lino erya Italy. Era n'ekiterekebwa mu museum manyiddwa obulungi nga museum eya Louvre Museum oba etterekero ery'ebintu oba kye bayita ekkaddiyizo. Weewaawo kifaananyi kino kyalina akamwenyumwenyu ak'enjawulo akaali kakireetera okubanga obwenyi bwakyo bukyusibwa ne butunula mu ngeri ey'enjawulo erina ate okubanga etaputibwa mu magezi ag'ekitalo era aga waggulu. Agamba nti ate ekyewuunyisa emyaka emitono egiyise mu mpaka ze bayita ez'okukola firimu ezitali mpanvu, firimu emu eyawangula firimu zonna yafulumira ku terefayina y'eggwanga eya Spain yaweebwa erinnya Mona Lisa munyiivu. Omuwandiisi wa firimu eno yayagala okuteekawo ekisanyusa ng'alabira ku mbeera abantu gye bayitamu olw'okubulwa okuba n'akamwenyumwenyu ku matama. Agamba nti mu firimu zonna ezaali zizanyiddwa, firimu gye bayita short clips nga bakola katambi akampi ennyo oba firimu etali mpanvu, olutambi olwasinga olwawangula firimu zonna lwe lwaliko omutwe ogugamba nti Mona Lisa munyiivu. Era firimu eno yazanyibwa ku terefayina y'eggwanga erya Spain. Omusajja ono yayagala okuteekawo embeera okuweefaananyiriza ku mbeera za bulijjo abantu ze bayitamu ekiyinza okuva mu kubanga tebalina kamwenyumwenyu ako ku matama gaabwe. Omusajja omu yayogera n'agamba a smile is contagious, nti omuntu omusimayinga naye kennyini kimusikiriza okubanga naye akola atya akuddiza smile. Era n'agamba nti a smile heals many diseases. When you smile to someone, it doesn't cost you anything, but it brings life to that person. Nti akamwenyumwenyu tekalina kye kakusala okubanga omwenya. Tiwoomwenya tolina kyofiirwa, naye ate oyo gw'omwenyereza aganyulwa kinene kubanga afunamu okumwenyako. Weewaawo omusajja ono yazannya akatambi kano ng'akatumye omutwe gwe bayita Mona Lisa munyiivu, ng'ayagala okuggyayo embeera za bulijjo abantu ze bayitamu singa balemwa okubeera n'akamwenyumwenyu ako ku matama gaabwe. Era agamba lumu eyali akuma museum eno awaasangibwa ekibumbe kino ekiyitibwa Mona Lisa oba kye bayise La Gioconda. Agamba nti yali atunula ne yeetegereza wakati mu kwewuunya n'alaba ng'akamwenyumwenyu ak'omukazi kaali kagenze. Era mu kko ng'alabawo ntunula y'ennaku ennyingi ennyo. Mu kusooka kyalowoozebwa nti ekifaananyi kyabbibwa, mu kifo kyakyo ne wateekebwawo ekisiige ekitunula obubi ne bakiwanika. Naye si bwe kyali, kifaananyi kyali kiri ekyasooka. Omukumi w'ekkuumiro lino erya museum eno gye twagambye Lavori Museum agamba nti lumu yali yeetegereza ng'atunula mu bifaananyi bino, neetegereza ekifaananyi ky'omukazi ono Mona Lisa ng'alaba nga kyakyuse, nga kamwenyumwenyu akamubeerangako ak'enjawulo akaasikirizanga abantu bonna okubanga yes ekifaananyi kyanjawulo nga kagenze kaggwako. Yeewuunya nnyo n'agamba kikyendaba kituufu oba nedda? Mu kwewuunya ennyo n'agamba nedda kyekisoboka kino. Maybe ekifaananyi kino kyabbibwawo ne wabawo ekifaananyi kyaki bakola batya kibateekawo ne bakipaatiikawo ate ne bakiwanika mu kifo kyakiri. Neyekkaanya, naye mu kwekkaanya ennyo mu kwetegereza obulungi agamba nti mu kwetegereza kwe kulaba nti ekifaananyi kiri kyennyini nnyini kyekyo. Ekifaananyi kyalina ng'akamwenyumwenyu ng'ekifaananyi kyekyo kyennyini nnyini kubanga langi ezakiriko nga zeezo nga tewali njawulo
na kifaananyi kiri kyennyini naye nga kikyusa nga tekyalina kamwenyumwenyu kekyalina luli. Agamba mu ngeri enjawulo agamba era baali tebakisiizeeko mafuta agasangula langi ezaaliko. Abakugu beeyongera okutabulwa amawulire bwe gaatandika okujja nti mu kopi zonna eziriyo mu museum eziri mu mawanga amalala, Mona Lisa yali aweddeko akamwenyumwenyu, amaaso ge nga galaga kunyiiga. Kaakati nno bagenda mu maaso n'okuba nga bekkaanyiza ddala ensonga eno kubanga baali tebagisuubira kubanga eringa weeri. Kati ekibumbe kino twagambye nti omusajja yawangula empaka z'okusiiga ebifaananyi ebisiige. Yakola ekifaananyi kino omusajja ono ayitibwa Leonardo da Vinci. Yasiga ekifaananyi kino nga kirina akamwenyumwenyu ak'enjawulo akasikiriza, akamwenyumwenyu akatali ka bulijjo. Abagamba nti mu kuyitawo ebbanga bagenda okusanga Mona Lisa ng'akamwenyumwenyu kamuweddeko. Abakugu ne bagenda mu maaso ne bekkaanya ekifaananyi kino kubanga kyali tekisiigiddwako langi yonna y'amafuta eyinza okuba nga esangulwako. Okwekkaanya ne beetegereza ne bakizuula nti ekifaananyi kino ne mu museum endala gyonna gye kyali kitwaliddwa mu mawanga ag'enjawulo ng'era kye kimu akamwenyumwenyu kagenze kakola katya kaggwako. Kaakati mu kusoberwa ennyo kwe kugenda nga banoonyereza, abasajja bakakensa, abasajja ba researcher ne bakola research amala okumanya nsonga ki eyinza okuba nga kireeta Mona Lisa okuba nga akamwenyumwenyu kaggwa ku matama. Weewaawo oluvannyuma ennyo kino ne bakitegeera nti kyali kyolesa embeera yennyini esangibwa mu bantu. Mona Lisa kyali kyolesa embeera yennyini esangibwa mu bantu. Abantu baali baweddeko akamwenyumwenyu. Jjukira nagambye nga tutandika akatambika omusajja ono akawangula aka short film, firimu ennyimpi akaali kaliko omuntu ogugamba Mona Lisa munyiivu. Ate n'ekikuga kyaffe ekyaliro kigamba Mona Lisa munyiivu. Kaakati omusajja ono yazanya akatambi kano ng'ayagala okulaga embeera eza bulijjo ez'abantu, kiyinza okuva mu kubanga abantu tebalina kamwenyumwenyu ku matama. Batugambye nti n'ekibumbe kino ekya Mona Lisa nga bamaze okikolako kaweefube owa research bakizuula nti kyali kyolesa embeera eza bulijjo mu bantu. Abantu ekituufu baali baweddeko akamwenyumwenyu ku matama. Abantu baali bayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa. Abantu baali bayita mu mbeera ey'ennaku. Abantu baali bayita mu mbeera ng'ekituufu mbeera ya kusomozebwa. Ekyawandiikibwa kigamba nti a joyful heart is good medicine but a broken spirit dries up the bones. Nti omutima omusanyufu ddagala ddungi naye omutima ogumenyese, omutima ogwennyikidde gukaza amagumba. Nga kibi, nga kyannaku, nga kyakusoomozebwa, nga kyakusaalirwa kunene okubanga nti akamwenyumwenyu kawedde ku bantu. Si kintu kisanyusa kulowoozaako, kintu ekinyiiza, ekintu ekimalamu essuubi, ekimalamu amaanyi okubanga akamwenyumwenyu kawedde ku bantu. Mbeera ki eyinza okuleeta akamwenyumwenyu okuggwa ku bantu? Jjukira bagambye ekyawandiikibwa kyaffe kigamba nti Nebukadduneeza n'alyoka yeekyumulira ddala n'engeri y'amaaso ge n'ebwanyisibwa. Weewaawo ekimala akamwenyumwenyu ku bantu ebiseera ebisinga tekiba kinene nnyo. Naye njagala ofuna ekyokuyiga mu kyokuyiga kye tuli mu kuyiga olunaku olwaleero. Olukuŋŋaana lw'ensi yonna ne luyitibwa olwatula mu kibuga kye bayita London omwali abakiise okuva mu nsi yonna. Nga bali eyo okumpi n'ekide ekimanyiddwa nga Big Ben, essaawa bwe zaakola 6 ogw'emisana
abantu abakuŋŋaana beetaaga okuggyawo ekiseera ekyo eky'ennaku nga bali omu alaga nga buli omu alaga ku munne akamwenyumwenyu. Weewaawo njagala ofuna ekyokuyiga. Agamba nti mu kifo kino ekiyitibwa Big Ben okumpi n'ekide mu kitundu kya London okumpi n'ekide kino ekiyitibwa Big Ben, abantu baakuŋŋaana okuva mu abakiise okuva mu mawanga ag'enjawulo bajje bakole olukuŋŋaano lw'enjawulo ku nsonga eno ey'akamwenyumwenyu okuggwa ku bantu. Era bagambye nti essaawa olwakoona 6 ekide ne kikola kitya? Ne kikoona nti tum tum, ne basalawo nti kati buli omu ke kaseera alage akamwenyumwenyu ku munne. Weewaawo wabula wadde nga baakola kyonna ekisoboka tewali n'omu yayinza kumwenya. Ekyavaamu abantu kulaga maaso ag'ennaku n'okukaaba amaziga wuuwi nga kitalo. Essaawa n'egenda mu maaso n'okukoona. Awo bwe baatuuka ku ddakiika esembayo amataba ne gagwawo era ne gazikiriza ensi yonna. Kakati tulabye ng'akaseera ako bamaze okutuula mu lukuŋŋaana baagala okumanya ensonga lwaki akamwenyumwenyu kawedde ku bantu. Bagambye essaawa ezikola 6 we pam ekire nkikoona nti bwe tum, abantu buli omu alage munne akamwenyumwenyu. Naye batugambye tubadde tusuubira okulaba essanyu, tusuubira okulaba okujaguza, tusuubira okulaba okumwenya n'okuba nga baseka. Naye agambye tewali n'omuntu n'omu yasobola kulaga kamwenyumwenyu. Muganda ne mwannyinaze bagambye essaawa we zaayongera okuba nga zigenda mu maaso, abantu amaaso ag'ennaku ne geeyongera ne bakaaba amaziga. Era essaawa we yagenda mu maaso, weewaawo tulaba nti amataba gajja ne gagwawo ne gazikiriza ensi yonna. Nga kibi akaseera ke tulimu, ennaku ennyingi, naye tugambye nti mu nsi y'abanunule eriyo ekibuga. Mu nsi y'abanunule eriyo ekibuga Mukama kyazimbye, eteri kiro, eteri kubonaabona. Mukama agenda kusangula amaziga. God shall wipe away all tears. There's no death, no pain, no fear. Mukama agenda kusangula amaziga. Tewali kufa nnaku na kukaaba na kutya. Weewaawo mu nsi ey'abanunule tulaba amaziga mu kitundu kino. Emboozi eno yennaku Mona Lisa munyiivu. Emboozi eno enji eya firimu erina ebimu ebikwatagana n'obunabbi bw'okutya okuli wonna mu kiseera kino eky'enkomerero. Wadde ng'emboozi eno njiye nga yazannyibwa mu lutambi, tugambye nti yazannya olutambi luno n'alutuuma erinnya nti Mona Lisa munyiivu, ng'ayagala okulaga embeera abantu ze bayitamu mu bulamu obwa bulijjo. Naye wadde nga luno lwali lutambi, kifaananira ddala ku bintu by'obunabbi ebyalagulwa mu biseera bino ebisembayo. Buno bwe bulabe ddala obuliwo mu bulamu bwaffe obuli ku misinde egyayiriyiri. Naye ebyawandiikibwa bitugamba musanyukenga ennaku zonna. Basesalonika 5:16. Era tumanyi lwaki tulina okusanyuka. Tumanyi lwaki tulina okusanyuka kubanga Katonda waffe ali wamu naffe. Katonda waffe atambula naffe. Katonda waffe tatulese. Kyenva nkugamba mwannyinaze naye muganda wange, sanyukanga. Rejoice in the Lord always. Fitano kayimba mwanyi mu kanisa yaffe eno tulinamu ekitongole ekisinga okuba nga kinyuma, ekitongole eky'abaana. Tugamba tufe tukayimba nga kayimba. Sanyukiranga mu Yesu beeranga musanyufu. Sanyukiranga mu Yesu beeranga musanyufu.
musanyufu musanyufu beeranga musanyufu sanyukiranga mu Yesu beeranga musanyufu. Musanyuke ennaku zonna. Wagamba Abafilipi 4 agamba musanyukenga ennaku zonna, nate njogera musanyuke mu Mukama waffe. Lwaki tosanyuka muganda wange nawe mwannyinaze? Wadde nga tuyita mu mbeera y'okunyigirizibwa y'ennaku, tubeera basanyufu kubanga tukimanyi nti oyo yali wamu naffe mu kunyigirizibwa. Nebukadduneeza ne yeejuula n'alyoka alagira ekikoomi kyasibwa emirundi 7, naye agambye muganda wange nawe mwannyinaze nti Mukama tulina ensonga lwaki tulina okusanyuka. Abasajja bano abavubuka mu kikoomi eky'omuliro ne bagamba nti ffe Mukama oba anatulokole oba tatulokole tugenda kugwa mu kikoomi, tetugenda kusinza kibombe. Muganda wange nawe mwannyinaze, okimanyi nti Mukama ayagala abantu ng'abo basobola okuyimirirawo mu kaseera ak'ennaku nga bo basigala basanyufu kubanga bakimanyi nti Mukama waffe tatulekeredde. Ndabira ddala akaseera ak'essanyu nga Shadrach, Mesach ne Abedunego bali mu muliro nga balina omwana wa Katonda ali wamu nabo. Mukama ng'oyita mu muliro, mu Isaaya agamba onaayitanga mu muliro naabeeranga naawe, onaayitanga mu mazzi tegaakutwalenga, onaayitanga mu muliro tegaakusaanyeewo. Mukama ali wamu n'abo abamwesiga era abayimiridde naye. Naye tugambye muganda we nawe mwannyinaze, ennaku tegenda kukoma leero. Ennaku ebiseera ebyesembayo eby'enkomerero, ennaku yeeyongera mweyongezi. Naye agambye musanyukenga ennaku zonna. Weewaawo Mukama akwagala, Mukama afaayo gy'oli, Mukama akimanyi ky'oyitamu era yakiyitamu. Yesu Kristo yakemebwa, yayita mulamu bwe tuyitamu naye n'abuwangula. Muganda wange nawe mwannyinaze, tulina ensonga lwaki tusanyuka kubanga Mukama ali wamu naffe. Gwakitegedde nsaba oneegatteko ate twewombeke tusabe olw'okwagala kwa Kitaffe. Mukama Katonda waffe weebale olw'okwagala kw'otulaze. Tulabye nti embeera y'ennaku tegenda kukoma. Mu butuufu ennaku yeeyongera bweyongezi, amaziga geeyongera bweyongezi, okufa, ebiwoobe buli wamu. Naye tulina ensonga y'okusanyuka kubanga oli wamu naffe. Nateeka tusanyukenga ennaku zonna, tubeere mu byonna. Mukama tukulembere, watuzze bujja, otusobozese okuwangula. Weebale Mukama olw'ekyokuyiga ekyaleero. Essuubi lyaffe lyonna liri mu ggwe, gwe atuwanguza era atuyisa mu byonna. Tuyanza kubanga tuwulidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Muganda nawe mwannyinaze, neebaza Mukama kubanga obaddemu naffe era nkwagaliza olunaku lulungi. Tovaako puroguramu ez'enjawulo eziteeketeekeddwa olw'okugasa we ziri era nazo nkusaba obeerewo ozirenyulemu. Mukama akuwa omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.